wabula wakitibwa Allah yasinga okuma kyogawe bahali okufuna sente gali magezigi tegaba ko magezi ga muntu okugaggawala kiba kisa kya Mukama Katonda kyabakutaddeko n'agamba gwe nkutadde musiraamu genda ofune sente mu dunia ate omuntu atalina sente toza nti yali musiru nnyo wabula Allah yasalawo n'agaggawala n'atakola ki amanya nedobozi bamita kuzoranks Kawandula bigambo omusajja atere antamu n'amasako midiri bada ennyumba 10 okuva mbera nga sekyutegadwa bakyala balinaanye waawo self court mu kimo kisanga munzenze rasta ate kubya drug ndi musajja atenga simu akantu okategeera mti wande se yanjudde yo kuza ya man nsanso kula kale anko jigende pola ugamutalo Rovini Media ndistade watia gistaba ombura kusitege mbamu muganda wange nena obadde obuze kunoonya bunonyo li Kampala oli Uganda ebintu bifuse ebintu otwala ebintu e Kampala Kampala buno bulamu anko bulaba wakugatta nnyo wagatta nnyo manyi emyaka agikuvuga tetulina budde no time okitegeera omuzungu aga no time to waste tewali budde bwakwonoona so buli kadde kofunawo olina okufikisinga n'onyiga olina okunyigawo okitegeera so olina okwebereramu mu bulamu bw'ensi eno indati nti bw'oloba teri agenda kukubeereramu jukira ffe tetuli bakyala nti bagenda tutuwa okategedde omusajja yenna buli kimu olina okyebeereramu lwa nsonga saagala otukemu eri embeera y'abasmart wire ey'abamuddu awulira nti obeerawo omukazi n'akutuma kano kubanga yakugulira empale n'emmere ate kasita omukazi akugulira ebyo manyi obato kyalina kyoli kakati Dubai akutambuza atya akuyisa atya sofa akunyiga n'akuta era ng'obulamu bw'ensi bwonna bukola ki we butambula wano wagaana naye nga omusajja olina okufayita nkulaba sikyakulaba nnyo mukuba muziki ogwo muziki gwaddawa endongo njagala naye waliwo ekisooka mu bulamu manyi waliwo ebintu bibiri mu nsi byetwetaaga ne byetwagala kati waliwo byewetaaga nga byo obyetaaga okuba nabyo ate bino byoyagala bisobola okujja singa oli bulungi nze okuyimba nkwagala kuba kunnyumira naye ate neetaaga okuba n'akasente okusobola olabirira abaki abaana kati bwenkizula nti endongo tennatuuka kundeetera ssente then kasooke nkole bino ebinanja endongo bwe mba nga nina ssente endongo nja kujja nnyimbe kubanga ze Rovini okimanyi bwe mba nina ssente zange Rovini tojja kunkubira kujja yimbira bwereere bwe kiri wabula nja kujja kuyimbira nga kyali wange ne kati bino by'okuba nti sirinaamu ojagawe okuzorankisi naawe talina yadde 10 era bw'ona omugaja nkuwa emitwalo ebiri ajja kujja bisimbi kuba anoonya mmere ya leero okyegedde so endongo ne ŋŋamba no kansooke nkole okuyimba okuli bakuganye oba abazzukulu baliyimba be balimanya nze nagezaako kyenakolaki kyenasobola so ate abaana bomba zadde ate bakula balina okusoma balwala balina okwambala okategeera so endongo nesooka njiryamu akawaana naye nga njikuba bwompita nawe akuzula nkusijjangu oyimemu nga ninawo obudde microphone nga njikwa baganda bange batulaba mwenna tubaniriza ku Rovini Media omusajja wuyo mulesi tutandikidde mujiya ngena mubuze ebintu bingi nnyo lunaku lwaleero njagala mwenna abatulaba mugusoke mu subscribing ku channel yaffe bagiyita Rovini Media ku YouTube ku Facebook ne ku TikTok n'omukulu bamuyita Kuzo Ranks Kawandula bigambo Kuzo tuyingira mu biseera Dubai wesinga okutegekera ebivulu ebyabana Uganda bawangalira wano ebivulu ebyo olusi batere engeri gye babitegekamu ne babanga abekompitinga olwomusi ne bibanga ebiri mu kaseera kekamu gwolowooza abana-Uganda balemerereddwa ddala okukwatagana okubeera nga bategeka ebivulu nga tebali mu kwekubagana muguba oba kyekibakolera anti olaba mu nsi muno eno business ekigifuula okuba nti y'amaanyi kye bayita competition buli woli kya competition togenda kukola ogenda kukolera mu nju lwansonga gwe Rovini nze yisima oba nze Kuzo Ranks nze nina kyenjagala obeera nawe nakyo yagala okukola ki okubeera ate abantu bangi mu nsi olwokuba abantu bangi mu nsi tosobola basaavinga wekka okategedde nti e Kampala wasobola okubeerayo ebivulu 2 naye buli omu naakola kyabakoze eki abantu bobafunye bebo Mukama Katonda baba yakuteeketeekedde nti sijja kubanga ngenda kuteeka bivulu soke kubira Rovini nti waayo ogenda teeka ku Monday nteeke ku Lwomukaaga tuwa ne idea rovola ne mu music oba mu studio ng'okola oluyimba nenga oluyimba lwenyini lwoli mukola lw'omwana ali olukola eggulu nga title y'emu nenga temutegeraganye nti watukole kyekimu obuwongo gwe bukoleza n'oli ne bumwe kati nze solobeerawo nga njagala tegeka ekivulu nenga ne Rovini ayagala kitegeka kati Rovini ateekayo nange nenteekayo so awo buli omu yamanya abawagizi abazze beebo boolina
tetugenda mala kuteesa waayo otegeka mugwamu endaze ntegeke mugwe 10 nedda kubanga ba promoters banjawulo okitegeera tikimunana gyali waliwo Lamu kujjako abo kimunana ne Lamu bo basobola okukwatagana kuba babeera wamu same place okitegeera ne waliwo omwana abeera essatwa ng'ebyalamu tabimanyi okitegeera so okuteesa kuyinza obutabaawo but ensi bweto bwekolaki bwetambula tulina ebivulu wano bibiri ebigenda mu maaso waliwo kye bayita Nyash Festival ne wabaawo ne Summer Fest okay olowooza ebivulu bino agenda okubiwangula agenda kubanga abiwangula kusinzira ku social media following ye kyesimanyi nti oba bali mu competition wabula nze kyemmanyi bali mu business okategeera okujja ngamba nti baategese bya battle asiba ani asinga sibatonga yange y'oluzungu baategese ani asinga wabula nga bali mu business buli omu ajja kukola ekyo Katonda kyeyamutegekera kubanga kati kankubuulire mu byonna bye tukola Katonda yasinga yamanya anaafuna atakola eki kyovula bawano mu nsi anaagaggawala n'atagaggawala ffenna tusigala tunoonya okategedde ffenna tusigala tukola ki kati mweyo eyo gye baategese Nyash ne Summer Festival buli omu anoonya kufuna kyonoofuna tokolimira munno Katonda kye yakuteekerateekera tolina bwongo tolina active ogenda kukozesa nina ogayi gwe nasanze ne tunyumyamu ku bivulu ebyo n'agamba waliwo gwenda bagenda okukola loosi agenda okukola loosi bataddewo ebivulu nga almost mwezi gwe gumu agenda kukola loosi gwolowooza ebivulu bino kiki ekireetera okivulu okubeera successful mu Dubai naddala ebyo eby'Abannayuganda bye bategeka wano ekisookera ddala mu bintu byonna nga si bivulu byokka eneeteekateeka gye weeteeseteese package weepackagingza otya weepresentinze etya eri abantu weeyisa otya eri mu banno okategeera tize kuzola nsolokera ku macha n'enkola ekivulu kyange of which sibirina naye nsolokera ku macha n'enteekayo ekivulu kyange loveni nojja sirwa kuba nti ndi wakabi nnyo nenneeyisa gye nneeyisaamu mu bantu kaka kuzola si musajja mubi oba omwetaaga wano ne wano ayanguwa loveni ogenda kujjondete n'abantu abalala 8 so ebiseera ebisinga abantu bakola okusinziira ku nneeyisa gye beeyisaamu mu baki mu community yes nti oluusi nenneeteekateeka nti oyo yeeteekateeka bulungi amanyi okulanga so ekivulu kye n'akiwa obudde okugeza kazibwe kapo ayinayo show mu gw'omukaaga 12 nino mukubira kalango kubanga ayimiridde wamu n'abaki bwe kiri musajja waffe nyange musajja wange osegedde so okivulu akiwadde obudde kigenda kubeerawo ngenda kuzo mwezi 12 ogw'omukaaga osegeera bw'otunuulira shoye agiwadde obudde n'agiranga kitegeeza buli muntu agenda bamutwalo kwebiri oba so kitegeeza ne waba wasuula 10 ekivulu ekigenda otutuuka oba olina sente zigenda mu kivulu kyakazibwa ekkapo then omuntu otegeka ekivulu nga bulawe wiiki etya ayina ojja n'okolimira abantu titibazze ku bivulu ebyo bibiri nze ku lwange nasooka kuwulira Nyash Festival omusajja agikubidde ebbanga naye just sudden ate tugenda okulaba kino ekivulu ekizze ate nga kyo kyekiri ewalako olw'okubanga social media ekya Summer Fest nekibanga ekyagala okusooloobamu katono yadde ng'oli yalanga dda alanze nnyo olowooza social media handles platforms ze tulina ziditamininga kinene nnyo mu audience oba mu turn up ey'ekivulu wano mu Dubai kisoboka cause omuntu asobola otegeka nga teri amumanyi nnyo onfuna oli najja from nowhere naye already ategese ekivulu kiguddewo bugwi naye already alina amaanyi alina power kubanga kyemmanyi Nyash ndowooza kyemmanyi ya Panda right oba ya Panda I don't know kakati tugenda ku Summer Festival ya Zaaka Maya kitegeeza omu ku baasi nga ku munno ki obunene oba nfuna Panda yesejusa Dubai kyemmanyi abo era Panda ali wamu ne balaka bakolagana wa musejjusa ne Panda babebamu but Zaaka Maya ayinza okuba abasingako sina kubanga nti abasingako abasinga n'okumanyika ne mu system ne mu industry abasinga okumanyika okulwamu n'amaanyi ekyo kyo kyemmanyi simuwaana naye kyemmanyi abakola ki so ate ayina ennamba ne kyemmanyi mu exactly kyemmanyi mu byonna buli omu akolerera kola ki n'ekyonooba ofunye kyekyo Mukama Katonda kyaba yakoze eki
tokiika nsingo tonooma munno tovuma munno musigale nga mutambuza obulamu. Yes, abaganda banga batulaba katunzike ensonga y'ebivulu esejjusa Dubai nze gwentera okulaba ku TikTok yange agenda kubeerayo ngenda kuz'omwezi zigenda kubanga 2 May then Summer Fest egenda kubeerawo nga 9 era gwa 5 almost 1 week. Yes, mwenna abatulaba gwa yagala genda mu Nyashi Festival oyagala genda mu Summer Fest salawo jona agenda almost kigenda kubanga kyeki mu concept eringa yemu. Yes, kakati tugenda kuddako ku music system owe Uganda. Nina embeera gyenda aba wano bulijjo gye siraba. Waliwo omuyimbi gwe bayita Spice Diana yabaddeko ne performance zakola e Uganda oba somewhere. Ne mulabirako nga ku social media okwo nga agamba nti ngenda kuyimba naye bwe batampa balance wange ngenda kusituka ngende n'ebintu ebijja mu balance wange. Era nagenza okulaba clip ey'okubiri laptop agikutte akutte kiri ayagala kugenda nabyo. Olowooza ekintu ekyo Spice Diana kiyakoze tekirina ngeri gye kimukosaamu mu music career ye. Ekisooka Spice Diana is a star. Byonna bikoze. Sikyemmanyi takyanoonya linnya. Kati anoonya ki? Sente. Mu bintu by'omupiira Ronaldo takyanoonya linnya. Anoonya ki? Sente. Kati Spice Diana takyanoonya linnya. Anoonya sente. Kuba takyalina kyasobola kukola kupuluminga abantu nti asobola. Byonna yabalagadda nti nkola ki? Mutandika omulimu guno tugutandika nga talent n'okunyumirwa. Bwe tutuuka mu maaso nefuuka ki? Business. So mukyo kyentegeeza kyeki bwefuuka business abantu abamu bagikozesa ng'akamanyiiro. Lwaki? Nti omuntu ajja n'akubuukinga n'agamba nga 26 njagala kutwala ekyannamukaaga. Bwe lutuuka nga 26 wabula ennaku nga 4 yakwaddeko deposit wa mitwalo nga Amerika. Olwedde olunaku walumuwadde yiye. Kati olituuka programu yonna. Exactly wajjawo bonna abajja wabagoba. Wabulayo wiki emu nakubira n'agamba ekivulu tekikola ki? Tekiriiyo. Automatically woyina okunsasula balance wange lwaki? Lwansonga olunaku nalukuwa lulwo. Okay? Era ne poster wazikubanga kwendi. Kati kye baamuzannya akabadi. Baamugamba ekivulu tekiriiyo. Naavuga n'agenda ku venue. Kuba mtu wavugira otuka ku venue kitegeeza aba alina kyayagala okumanya okuprovinga. Yes, atuuse. Lwaki tomwa balance we? Ate era ekivulu nakisangayo exactly nga ate bayingiridde ku linnya lye. Kitegeeza oli mukono na linnya lya muyimbi bagambe lwaki abasajja kye bakola. Keka kodi aka customer okuyola nga agenda ku microphone bannaye muje bale kuba mwana wa ku kyalo. Spice Diana tazenga bamanya abayimbi beera gatumukubidde simu zaffe tazikwata naye nga we mmanyi kale muntu sonyiwe na Spice Diana buli muntu nga Spice Diana muki mubi yamazo kono na sente aziyo nenga ne sente zafunya azifunide ku linnya lyo kubanga ku post obaddeko. Lwaki omuyimbi bwatuuka mu kifo tosooka muwa deposit we nga tanalinnya ku stage balance mawe balance we muwe balance we ayingbe bubo oganye kitegeeza katukolage nti tusobola n'ebidongo katubitwale. Spice Diana okwebangiza sente mu music industry oli muyimbi mu music industry ng'omuyimbi alina obuvunanyizibwa obubanja sente. Waliwo time wetuuka ekiseera ng'olina okwebeereramu kubanga yegwe nennyini sente. Manager muntu nga nze nakuteekawo Lovini ombeererewo kuba abantu abasinga balonda bamanager nga bakyali baabwe nga bamanager nga bayimbi basinga ne bamanager okubwakabi. Yes. Kati ng'olina okukakasa abantu nti nze nejjidde bana Spice Diana nzize bantu tebampadde balance wange ngenda kuwayo kasaga kamu kali ku chance nalubega ku radio yali radio CBS edda ku enda kivubo baga no muwa balance we nakwata microphone nagenda ku muziro nagamba sigenda kuyimba kubanga abantu baganya okumpa sente zange wamusobora mugende mu bamanjizeeko abantu basikona bagenda ku mulyango ne babanja sente za chance nalubega ne bazimuwa asolo kolaki kali Spice yabadde inoraga abantu nzize ne bantu tebansasudde balance wa baganya okumumpa neche ngendo okkola okuyimba kamba yimbire naye we batampangira n'ebidongo byabwe n'abalaga nti nze nennyini mulimo kuba guno omulimo gugwe omulimo gwo olina ogufuulo ekyaddala lwansonga gwe nennyini mulimo gwe founder w'omulimo guno bano bonna abazze tebamanyi gye wava kufuuka kino kyoli kaakati bajja kuguzannyira mu gwo gukakasa nti omulimo olina ogusigaza mu ngalo kubanga without job ogenda kuba obonaabona bwonyi kati bano abantu olina obbakakasa nti osobola okubanja ssente zo mu mbeera yonna
era Spice yakoze simunonya na mulundi nogu kuba guno mulimo gugwe tomanji yayita kufuuka Spice gwo omutimbe tweyanziza nnyo tweyanzege mwe n'abakyali Crovin Media tudduka speed noza mugira ba speed ya tabu tukusaba subscribing Crovin Media twagala page eno efuuke yiyo gwe wenna ali eyo ina story yagala kujja kugitwa wano Crovin Media tetulina gwe tusasuza ebyuma twabigula webiri subscribing to following checking ako buli naku 3 tuwa tuteekayo video empya nga tukyali mu music industry wolabe Uganda sawa zeno music industry egudde Lwaki nkubuze kibuuzo ekyo batugamba bano ba David Lutalo begabira namba ku social media bagamba tewakyali show bantu ze performinga ku weekend omuntu omulaba ali munju ali mu hotel ku weekend artist wakabi abantu bonna balinga abazze mu politics okitegeera esubiro nali bali mu copyright olowooza music industry e Uganda asese tusakirideko wansi takyali mu competition y'amaanyi lwaki music industry agudde before nga tetunalowooza naye twebuuza lwaki lwansonga gavumenti yonna buli webeera nga mbi ng'eyisa bubi bannansi buli kintu kyonna kigenda kuguuta nga teri agenda kubeera safe until nga obukulembeze bw'eggwanga buli steady n'obukulembeze buli bwe buba nga bubi tuddaku mu politics buli muntu bugenda kumuaffectinga mu buli mbeera yonna oba oli musuubuzi oba oli wa bodaboda oba oli mulimi oba oli muyimbi mugenda tukesanga mukaba maki lwaki music omulaba nga gasiya lwansonga n'abantu abali balaba endongo beekyawa tebalina ssente okitegeera kati omuntu talina kyakulya bamumenyedde ennyumba bamumenyedde waakola nga gojjo yasamina totimba bidongo agenda birabadde tagenda kubiraba bagenda tukesanga balondobamu abayimbi be balaba bakingi saha bano bamukunja atasera abayimbi abayimirira naba abayimira ninga tebalina bye bayimba nno mwattu ne bagamba waayi katwerabire mukunja berabire mukunja lwaki yayimiriddewo ku lwabwe go balabanga saving obulamu bwabwe era ne mu kikolembeze yakyogeddeko naga mukunja si yanengaayimbago wakabi nenga ayimba ki saagamu ba David Lutalo abasajja betumanya abayimbawo ng'ennyonza buli muntu nataleko gamba Lutalo nali mwagana nedda gundi nali mwagala Kenzo nali mwagala naye nedda yandisappointinga lwaki ti omuntu oyo abadde akuwagira akubezeza okutuusa wooli leero tovuddeyo kuyebaako kyoyogera kati buli muntu agenda kukiwulira lwaki nti gavumenti eri mbuyinza ekola kyamaanyi nnyo ku bulamu bw'abannansi bawangadde batya abasuubuzi abayimbi okitegeera kati buli muyimbi agenda tuka ekiseera ng'omuyimbi omulaba lwa mukaaga Sunday yebasa ali mu nnyumba akola live TikTok eyembeera wetutuuse nenga obuzibu bonna bwetolera gavumenti lwansonga bannansi abanyigiriza nnyo ne batuka ekiseera nga tebakyagala nakuba na ssanyu waliwo cowboy eyakava e Uganda kanmwogere linnya Balista Timo Balista Timo bwe yakomyewo wano yazikubye live awo ez'amaanyi alumbye bano alumbye bali naye waliwo statement gye yankodde n'agamba nti e Uganda abayimbi tebakyalina show lwansonga buli muntu star yakyogedde atya nti ne TikToker akola show nekwatayo nyenga agenda kuba abantu agenda bawaki tayina n'agamba nti tunuulira kati ba DJ bakuba zi show ezikwatayo abayimbi tebakyalina show gwosuubira nti TikTok ene ina engeri gy'erevetinze TikTok tugitwale nti kati is a strong business in Uganda in music industry okutwaliza wamu ne mu nsi yonna oshegeera okutwaliza wamu TikTok mu nsi yonna y'amaanyi erina abantu beeyambi kati ba Balista Timo wandi badde basangawo genda maaso wakabi naye gwe bw'otunuulira ebiseera byedda kale wakabi nga bw'onogamba nti yayimba ki talina kyayimba musajja wange ndongo wange nnyo Balista Timo naye olw'okuba TikTok eno baagireta n'etuyamba erina abantu befudde okuba abaakabi ng'ate si balina byamaanyi bye bakola nti bayimbi kweda twamanyanga abaakabi balinanga kuba bayimbi watwalina DJ omwe yali wakabi yali DJ Dan balinga babiri basatu DJ Daniyo DJ Shiru ne kati n'omwana yatandise jo DJ Simaya Bashiru Pro wakabi lwansonga TikTok eno n'omuntu akera ku machana ayogera ebigambo bibiri bisatu n'afuuka star Wumite wuyo yafuuse popular okitegeera buli muntu ayagala Wumite naye Wumite wagenda ita banga tunategeka ekivulu bantu bajje bamulabe agenda bawaki talina naye bamwagadde lwebyo TikTok yetuyambe fenna bye tukola tubikola because of TikTok waliwo omwana ku dijjawo
agenda live n'akwata essimu buno n'ateekako zino system z'aba DJ ku kasimu naye abeerako n'abantu 1K 1.5 kati Balisa yagambye nti abantu bonna basite Uganda kituufu abantu basita naye tekigaana abantu kujja mu bivulu by'abayimbi singa basigala kyoka King Saha bwakola tajjuza King Saha y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba emikolo y'omu ku bayimbi abasinga olinnye ennyonyi ayimba biki ye tayimba ng'abalala naye ye yayimirira wamu n'abaki n'abantu era bw'otunuulira nnyo abantu abayimiridde n'abantu bafuna shows okategedde bafuna shows Uganda abo balaba asobola obba n'omutwalo nga gwagenda oli enkya n'eruli naye n'akomekeza n'agakangene ndabe King Saha ne baleta wali Kenzo wabwerere n'atalinnyayo okitegeera ekyo kyokuba nga abantu bonna basita kubanga Uganda erina abantu miliyoni 50 kyogamba mu Uganda bawerayo basita miliyoni 5 teziwera okategedde naye ekigaana abantu katoko abayimbi lwaki tebaba bookinga lwansonga bannansi beekyawa kati buli kintu bakiteeka mu politics kubanga politics aditamininga kinene munki mbunse eno ya amazzi ya musoro byonna politics kati gwo muyimbi bwe wefulowa akabi n'otandika ogamba abo bantu tebalina kye baŋŋamba buli muyimbi yenna agamba nti abantu tebalina kye baŋŋamba mutunuulire aliwa sokowe omulimu gw'ekitiibwa bakasitoma be ozinosoka okufaako bannansi bafeeko bw'onoofa ku bannansi n'ogaa naye wadde empaga ya NRM ne wano mukola bubi abantu mubayisa bubi wano mutereezeemu ekibi kyogerwako enkolo siki si mmere bannange omukulu mumuwulidde ebigera mu maaso ya Uganda waliwo embeera ngenda kubuuza kweno embeera oyinza okuba simanyi oba ogirinako facts essaawa zino global ensi yonna eri mu scarcity y'amafuta tegakyalabika walabina olukuŋŋaano oba Museveni yabadde wasamu n'agamba abannayuganda mbu mutambula mulagawo musigale mu nju yammwe nga mwebase okitegeera naye ng'omuntu yenna atambula kunoonyeza baana ki kamere simanyi ddiro wava e Uganda wali olabye mbeera ki gye wasanga bodaboda ebisale byeyongera taxi ebisale byeyongera simanyi ddiro wava Uganda naye embeera y'amafuta okubanga gabuze erina engeri gye yakyusamukko entambula y'ebintu e Uganda nti amafuta buli we galinnya buli muntu aba agenda kaba kuba amafuta ge gakola ensi ng'oggyeko akagaali ki ekitambula nga tekirina mafuta sikimanyi kubanga nozekyama kyebagezaako baleseyo emmotoka z'amasannyalaze naye Uganda ziriyo mmeka kitegeeza amafuta gonna buli we galinnya ate emmotoka z'amasannyalaze tezeetikka bintu amafuta buli we galinnya n'ebintu bigenda kulinnya lwa nsonga nti baasi ezigenda e Masaka zeetaaga mafuta emmotoka eziyingiza amatoka zeetaaga maki mafuta so kati omukulembeze ng'oyo bw'akeera ku makya n'avaayo n'akola statement wetu ekisookera ddala yatukoowa nga bwe yatukolerera ddi kuba yakolako ne video ng'agamba ye takolera bannansi akolera famire ye n'abazzukulu be ofuna bulungi so ebintu ebimu byayogera nze sibeera surprised ku byo kuba byembasuubira tibu byajjoyogera kubanga omukulembeze omutuufu okera ku makya bagamba naye amafuta nga galinnye ebbeeyi n'ogamba bw'obola amafuta ga bbeeyi totambula sigala waka kati mu kibuga bagonde bakoleki batambuzeewo bigere so amafuta buli we galinnya ekyo omukulembeze akitunulamuko mulimu ebintu ebimu nga byo bulaaza biri basic tebirina kubeera bya bbeeyi kubanga bye biyamba ensi okugeza osobola okulinnyisa omunnyo kubanga amaka gonna bwe gabulamu omunnyo ensi ebeekoze eki edobonkanye waliwo ekintu kyosobola nga tekiri munnyo okujjako nga bagugobago era tekiri okitegera sukaali abantu basobola nnyo bikyayi nga temuli muki sukaali naye osobola olya enva nga temuli munnyu kati omunnyo tegulinnya mu nsi yonna amafuta bintu ebimu kubibeera nga byalayisi lwa nsonga bye bitambuza eggwanga omusajja mumuwulidde omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba twogere ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga bino tubidiscussingako kubanga tuli bannayuganda ate tuli empowered by Kyagulanyi Ssentamu Robert bannange musubscribinge ku Rovin Media tulina target okumalako omwezi gw'okutano nga tuyingidde 2K subscribers okitegeera guys yes kaka tugenda kuddako mu mbeera wano eyawane gye tuwangaliramu Dubai waliwo omusajja omu bamuyita Bakaluba ali Uganda yagambye alina statement gye yakoze n'agamba mbwe abannayuganda ekitulemesezza okufuna ssente ffe abawangaalira ku kyeyo naddala mu Gulf countries zino twegatta nnyo
embeera gye tuwangaliramu wano ey'ekibubugu mu buli ssaawa mbu omutaka aba akola ki aba asituka mbeera ki gy'osuubira eremesezza Abannayuganda okufuna ssente era okutugamba nti tufunye ssente tulina kukola ki okubalaga nti tulinawo kye tuggyeewo wano e Dubai. Omanyi nze nina ebigambo byange kati omuntu wadde mbo byagala obutabikola ki because I don't care. Nze bantu benali nfaako balinga babiri mama wange ne taata wange kati nasigaza baana bange oshegeera so bwe manje ogedde kyenjogedde oli wadde mbo kitwala oli wadde mbo kikola ki gena mazi nze sifaayo kwani na butya bwawulya ku kikyenkoze eki kyenjogedde omanyi abasajja aji bakaluba balowooza buli muntu mu nsi alina bbanga bbo mu nsi ekintu kyo kyasinza okukola ekyasinza okubeera ekizibu kwe kulowooza nti buli kirungi ekiri mu nsi olina obba nakyo buli woolirowooza nti buli kirungi ekiri mu nsi nina obba nakyo ogenda kukomekereza okoza ensobi kabe mukazi noga buli mukazi omulungi nina omwegatta ogenda kukomekereza weebase ku buli muntu waliwo olwolina okukakkana nogamba okay Allah yasinga okukola kikankole nkoleko kyemba nkoze eki kyemba nsobodde aji bakaluba yagenda n'amala yali Bungereza mu America Canada wa USA emyaka meka ngagamba ali mu security siwe kiri mu myaka 2 olowooza Munnayuganda aludde wane nnyo amazeewo bbanga ki myaka 15 nga 15 aji bakaluba tumanyi bye yali akola kuba ffe atugamba bye twagala kukola ki kuwulira tatugamba ebyo byennyini byalina tukola ki okutugamba okitegeera okwegatta kya butonde kubanga wante tuli mu kkomera wante twajja kukola busibe okitegeedde wante twajja kukola busibe omuntu omusibe yabeera yataba na ddembe likola kyakola ki wano tuli mu nsi nga tunoonya ssente ate kati kankubuulire omuntu wonna wooli woba ofunira essanyu because tomanya wano wandibeera enkomerero y'obulamu bwo okitegeera oba kyentegeeza nagamba oli waddembe okutwala byenjogera ng'ebyamakulu bw'oba olaba nga si byamakulu nze saagala kumanya kubanga sikumanyi gonda abako bulabi you understand so wano okwegatta omuntu wooli mu budde obwo ofunirawo essanyu tomanya osobola okukoma wano e Dubai sigaba ovudde wakanga tozadde ne wano n'otazaala oyinza okukoma wano n'otazaalira ddala kyengezaako kutegeeza kye kisigambe mbu ssente z'okola zirye naye lya ku ssente zo bw'ofuna omukazi gw'oyagala nga Uganda tolinaayo mukazi gw'ogenda sanga Uganda manya omukazi gw'olinayo ono bw'oba omufunye tambuza obulamu mutegekera abaana be mugenda ozaala kuba okyasobola ozaalira wano omukazi n'addayo n'akomawo lwaki aji bakaluba alowooza ffenna Uganda tulina kubanga ye ebyo byagamba mbu Abannayuganda ekitulemesezza okufuna ssente kubanga twegatta nnyo nga bwe twegatta kwani kuba ye si mukazi twamwegattako ddi tuli abisiyaga tetumwegattangako naye kyengeza kukugamba nti abo abasajja batuggyeko olumanyo mumanyi n'olugezigezi wano buli muntu alina ebizibu ebyamuleeta okategeera nze nkola ate kati kankubuulire mu nsi muno nakugamba buli muntu asobola okugaggawalira w'abaali okitegedde era tusobola okujja nga Uganda waliyo abaavu ne wano mu Dubai okyasobola okujja n'okola nebikola ki nebigaana okitegeera so teguba musango gwo kuba obogezezzaako okukola wabula wakitiibwa Allah yasinga okuma kyogawe bahali okufuna ssente gaali magezi ge tegabangako magezi ga muntu okugaggawala kiba kisa kya Mukama Katonda kyabakutaddeko n'agamba gwe nkutadde musiraamu genda ofune ssente mu dduniya ate omuntu atalina ssente tolowooza nti yali musiru nnyo wabula Allah yasalawo anaagaggawala n'atakola eki so batuggyeko olugezigezi n'akutumanyiira batugamba yayagala kkoko kyogamba yali alina okwagalako akaana kazzukuluke fe batugamba yamwagala yatugata yamukola ki lwaki fe atandika otumanyiira mbu abantu bwe bali e Dubai ekibalemezza okugaggawala byegatta nnyo nga bwe twegatta kwani mbiwulira senga asidi ono yabyogera ali mu Amerika eyo era nawulira gagenda mu deportingisa so mu nsi muno mulekerawo okulowooza nti buli muntu alina kubanga mmwe buli muntu alina obulamu bwe bwakola ki bwatambuza kyovula bwe jasanga bajjajjaffe nga balina amayiika nga ku kyalo kuliko abaaliko nga tebaweza wadde neyiika kyogamba bo baali tibakola ebyekisulu oli gwasanga nga mukadde mbuoyo teyakolera bukadde bwe tumbaavu teri muntu atakolerangako bukadde bwe buli muntu akolerera abeere bulungi mu nsi bigaana buki bigaana buganyiza era omuntu yenna yena bw'omusanga ng'ali kuvvoola abantu abakulu mbuoyo mukadde yalya ssente teyakolera bukadde bwe mukube nga n'oluyakuviire lwansonga teri muntu akeera ku makya n'ayagala abeere mwavu mpaka mu bukadde buli
omuntu yenna ayagala beera bulungi era kyovola batukola misana na kiro bigaana buki bigaana buganyi kati bakaluba tatuleetako obukooti bwe buli muntu amuleka alivinga obulamu bwalimu okitegera abasajja baffe batuleeta obusungu okutulowozesa nti ffe tetukola kyebadengenoga nti tonyize tulina okunyiigamu naddala abantu nga bali mutumalamu amaanyi tuyisaamu amaaso nti wano kyogamba wano wasinga abakazi abangi okusinga e Uganda wano waliwo abakazi bangi okusinga e Kampala obwenzi businga wano okusinga e Kampala e Uganda beegatta olwokuba obuzibu balina nti owe Masaka yeegattira kyannamukaaka onomanya nti ayenda okitegeera so bwana abantu bakola ate si buli muntu nti ali wano omanyi byalina si buli muntu nti alina byalina ajja kujja ku social media wazimbi akayumba n'okalaga waliyo abantu abalina essente nga gwe tobamanyi ne wano mu Dubai waliwo abaana abalina essente naye nga tobamanyi ggwe kyogamba babalista timo bazaka maya bani bane basinga obugagga wano gye bali abantu abasinga obugagga naye lwakuba nti bano babalista bo bali famous bo be ku TikTok bekola ki bejjayo ne beera ngati nina kino n'uwaliwo abantu abasirise nga bali eyo mu Jumeira basirika bakubye sente gwe era gwe toddamu gambo wano mu Dubai wala abana Uganda bakola sente ntono zenna mutajja ngwe nali manyi wano ng'akola emitwalo gumu n'ekitundu ogwaddira mugumu kitundu nga yatandikira ku nusu kasanvu okwogera ku sente ennyingi z'oyogerako Abannayuganda abantu balowooza nti ffe tukyasinza okufuna sente entono wano mu Bannayuganda era twagala nnyo emirimu gino egya wansi nina kawogalo gwe nakyaza ku TikTok abadde atrendinga nnyo ku YouTube channel yange ne ku TikTok aze nga azaala w'Abannayuganda tukola obulimu bwatono bwa kisiru bwe batusaba salary expectation tuwaayo bida mu 1,000 Abannayuganda tuli cheap nga buli kintu kyonna kyayo ogera ku Bannayuganda kutussa wansi ku ttaka era ng'agenda akyala ku programu z'aba West African ng'agamba Bannayuganda basiru twagala nnyo ebya sexy abakazi tufumbira tukyali bato tetudatinga e Uganda tutandikidde okudatingira wano yayogera ebintu bingi nnyo naye onvuddeyo n'ogamba nti mu Uganda wano waliwo Omunnayuganda afuna omutwalo gumu n'ekitundu olowooza statement yeyo osobola otujiguza Abannayuganda ne balowooza nti wano osobola okwerevetinga n'otuuka ku mutwalo gumu na kitundu ekisogera ddala oli gwe wadde oyogerako simumanyi okyegera ne muki Munnayuganda soka omubuuzi ofuna mmeka ye mwennyini osoka n'omubuuza gwe ofuna mmeka kuba ayinza okwasamirira awana ba Nigeria awana baki nga naye yennyini tazikola ki tazifuna ku magezi bw'aba alaba nga Abanigeria balina amagezi waki tebagamuguzaako n'afuna 5 okyegedde asoka omanyi mulimu abantu abamu nga basiru nga Munnayuganda nga oza ndi Munnakenya oli bombokera ati lwaki oli ku Bannayuganda ogamba basiru tebalina magezi kyokka oli muki oli Munnayuganda kitegeeza nawe oli musiru era bw'ona ogamba Munnayuganda Abannayuganda basiru ajja kugamba era alisiranga mugwagwa ngono gwe omusiru asooka ku musajja omugezigezi yagamba omuntu omusiru asooka yoyo omuntu alowooza nti yasinga obugezi mu nsi eno okategedde bakenjogera so mu nsi muno gongabya Abannayuganda ffe tusinga okufuna sente ntono gwe Abangala bonna babamalayo Abannakenya bonna babamalayo omanyi sente ze bafuna tumanyi sente ze bafuna oyogera ku Bannayuganda kubanga olina kyonoonya abo abamulekwa banaku tebalina kye balina ng'ensi batandikira ejjirabira wano Dubai kati walaba ku Nigeria ate abo abantu baba tebaagala kukola buli osanga omuntu ng'azaala wanya Abannayuganda alinnyisa Abanigeria tayagala kukola yamanyira kusabiriza abo boona bafuuka bampaayo fete tuli bampaayo brazo omuntu yena nga si mpaayo tosa kunga abuno ngera ku machano zara Abannayuganda abaana mwe bali wana bakola sente mwe bali wana abaana bakola sente nebwe tobamanyiro vini okategeera tubamanyi sako ye ya wanga alira mukatanga kibakera ku machanga gobera mukatanga nga goroze nsi weekoma okitegeera omuntu abera wano mu deira nga wangalya nyo modeli nga tatambula kati tugeze omwana abera mu accommodation anyway kansoke nkuwe example entonotono omwana nga yakave Uganda nga ajja wano nga yakajja bamulide mu company abamanyi buli muntu ayingira mu Dubai bamukebera sirimu era sorova mu accommodation ajja wano nga buli mukazi gwasanga amwegatta kunga mu Dubai temuli mu sirimu because ne bwalwala kagere mu company bamutwala ne bamukola ki ne bamujjako omusaayi nera bera ntwalwa nabayingira ku visit visa nga bayina sirimu wabo okategedde bamuleka wano gajud muzibe amaso gaba gazi bangala bakizikiza aloze nsi yonna bwekola ki bweri kati oyo ebyo nabi ayogera Abannayuganda babadde awangalira mu abo babbeega bagasi yampaayo nguli ayo simanya shawaruma okategeera tamanyi bantu tamanyi nsi bwetambula muno mulimu abantu abakuba sente 5 mulimu abantu abakuba ki nga ate Bannayuganda netajjakera ku makyagwa ajja kugenda zero vini nkuba sente bwezi ti omuyambe ki
ero jasigala ataba ababa byogera batera baba kazi era kwazi zosanga omusajja ayogere ebintu by'ekisiru biba bikazi nga byalemwa kati zabo siba manyabo bazafaka zejagala nnyo okumanya omuntu alina amagezi ne buli wempuli omunsi ekintu ekisooke wakoddala kwe kwogera ku ggwanga lyo ng'oli president nga better na wankubadde waliwo ebibi by'olimanyi obera proud kubanga Abanigeria n'abalabo tobamanyi nnyo ebbanga lyonna tuwangadde wano mu Dubai terisobola singa bbanga lituwangadde Kampala nze Kampala nawanga emyaka 28 wano mu Dubai sinabaza na myaka 10 wabwe nsinza olwa katungamba oti Abanigeria mbanyumyeko ki mbamanyiko ki ne Nigeria simanyiyo tosuubira nagendayo noneyo ki okategedde so bw'otanga omuntu yenna ng'azaala w'Abannayuganda ng'awana Abanigeria nga newe bafuna ekizibu gurupu ezibayamba ziba z'Abannayuganda oyo ateekwa kuba alina ekikyamu baba banaku nga tebalina kye balina nga ne maama we ne kitaawe bonna baafa nga ne waabwe talina kyalina nga n'amalala kage yatunda okujja ku Dubai kati bw'atuka Nigeria alaba ng'ensi weekobye okategedde buladi so twabanga ba motherfucker to ononkozi onosonyo okozo olulimi olukyamu ba motherfucker we batuba wanga budde lwansonga baba balemwa nga baloza buli muntu yenna ali ku level yaabwe okategedde abantu abamu balina bye balina 5 abantu bakera ku macho solo sanga omwana nazimba akayumba nakakuba social media nakatimba nze kulaba nazimba ennyumba nze kulaba ennyumba yange yabisenge mukaaga abantu bazimba de nyumba gonyumya ku nyumba abantu bazimba zimba amayumba byote tebagira banga achievement kubanga bye balowooza bisukka ku bibyo bannango omukulu mumuwulidde ono ye tugendaga mukyazanga wano ku Rovini Media every single week nga tufunayo program emu ye tumukyaza nayogera ku bifa mu ggwanga musajja ali exposed musajja ayogera ali perfect mu bantu abasinga okwogera wano mu Dubai nkwekakasa nze sobola finally nga tumaliriza embozi yaffe bane musubscribing ku channel ya Rovini Media Facebook TikTok n'omusajja following ku Kuzo ranks ku TikTok nga tumaliriza njagala oyogere ku mbeera ya B&B yebayogeddeko eri Uganda nti abantu bateeka kamera Abannayuganda bangi nnyo abava n'akasente kaabwe ne bagenda Uganda tayagala kugenda mu family n'ayagala awangalizaawo wikisize 2 alinnya akomewo Dubai ng'afunya bimaama bye embeera eyo oyinza gyogerako ki ey'abantu abateeka kamera lwaki bateeka ekisooka eri Abannayuganda batamanyi lwaki bateeka kamera mu B&B nsonga ki bateesa kamera mwezi olw'omuzi ekisookera ddala buba busiru kyekisookera ddala buba busiru lwaki bw'okola business ng'ojagala mu ssente naye ng'oyagala ofuna ebintu bitosobola kwagala kirungi nga n'ekibyo kikola ki olese oyagala ssente kyokka oyagala olabe ne bali bye bakola muliko ebyo baba beetaaga to ki ekiba kikuteesa kamera mu luumu bagamba mbu bazitwala ku website zino ze babaguza ssente ne bafuna ssente empya n'enkadde kakati olwo ogenda osuula business z'abantu gw'omu ogenda suulira abantu abalala 10 kigenda tandika essala nga abantu bazizira nga tebazijjaamu kati webatazijjaamu ogenda twalayo ki oyina okukozesa amagezi mu kiki oyagala okujjako ng'ogamba oyagala fiiriza bonna abali mu eyo industry ofuna bulungi buladi so Uganda yensi gy'osanga nga buli muntu akola kyakola nga tafuddeyo ku banne kye bagenda kufunamu okategeera so nabiwulidde awo ne mbitunuulira ne ngamba naye ensi eno kintukakatako okukera ku makya Allah wa tusaasidde buli omu n'ozimbayo akantu kweweekakasa okitegedde nomanti newe mbanvudde eno jagenda mu kalumu kange mpumule kuba teri agenda kugobawo kubanga kyoyagalamu esimanyi eyo mu luumu gy'oyagalamu osobola kikolewo bwe kiri kusobola zimba akalumuko nokatekamu ekitanda notekamu TV notekamu washing machine notekamu yedda kasasiro nowonoyo kubanga abamu bibagaana tebaagala bikola waabwe ate ng'obusobozi babukola ki nga babulina bikolewo okumanya bobeerewo baseefu tolina kyeweeraliikirira Abannayuganda abava mu USA abava mu Bungereza abava mu Dubai abayinamu akasente kaabwe baba tebaagala kuddayo mu kubeera mu bubeero mu mbeera wiiki 2 ngenda kubeera wiiki 2 nsulako mukeeka wansi bagende mu hoteli ez'amaanyi bwaba balina obusobozi bagende mu hoteli ez'amaanyi business egudde munate munaye ate basazeewo bakuwagire muli banaku ate mukola bya kisiru kati katugende mu z'amaanyi ezaddala okategedde titujja kusigala tugenda mu hoteli ez'amaanyi lwasonga mu butulemesezza nenga si bwe buzibu agadde bakwagire oli munaku oli mulekwa kyokka atokola bya kisiru kyokola omusiru asigala musiru n'omuga nti tunaabe yagamba nazze nnaabi nenga ate mwenna muzze mutambula okyekera oli munaku okoze bizinesi yo tatogiteeka mu bya kisiru nabiwulidde biri eyo kyanja okitegeera kinyuma ne mukategera ne mugikuma n'omuliro tubusungu bungi rasita kubanga omuntu akola ebyo aba ayagala kukuswaza mulimu abasajja bajja ogenda mu MP otandika omukwata video otandika omuteeka ku nninga tulina video tugenda zita leta ssente
business kutaka eyo business oboji sudde kati katujitegeere tujikube public era buli agimanyeyo agituwe wano tujisuule okitegeera kubanga kiyabadde ayagala bwoba oyagala amazina g'entima ogataddemu leka omukira gukukonerere oguwulire kubanga ekyo oba oyagala kyoba okoleredde tosiimye bakasoma be bakuwadde okola byakiro otekamu mu kamera era baganda bange buli agiyingira sooka ogikebere leka kumala gayingira kutuuka kwebaka nedda lusinzibuza kumanya faayo twala obudde tolina gy'olaga buno osevinga bulamu bwo okay kwate simu yo tandika kusikaninga everywhere ya buli wamu bikula buli wamu kamuli kali kumeza kasikaninga ne simu ejja kukula kasola bakaka genda mu matala gano kebera wallahi bono twala obudde jabbiraba kamera yo bwogitunuzamu kamera blinkinga yes eyaka somesa abana Uganda yes bwogitunuzamu kamera eyaka so genda muri kebera yo wansi gwe bulwala okakasa mu TV omotekamu ojja kakasa ojja kugenda okugira webake nguli tomala gaverimbo yaya nachi take your time kukyogenda okukola osoka okakasa nti wennebase wali fit yaman okusinga oswala yes abana Uganda batulaba mwenna ndoza abasinga kuno bana Uganda kwatwogera Uganda twagala tubasibulire wano bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okusubscribinga kintu mukikoze nkiraba Kuzo Ranks soko marketing yo business gizo tambuza wana bana Uganda nabo bagenda okubeera bazitegeere amanya nedobozi bamita Kuzo Ranks kawandula bigambo omusajja ateri antamu n'amasoko midiri bada enyumba 10 okuva mbeera nga sekyutegadi wabachala balinanye waawo self kote mu kimo kisanga munzenze rasta ate kubya drug ndi musajja atenga simu akantu okategeera mti wande se yanjudde funa bulungi so baganda bange no pangalia wano mu Dubai ndi wakati wa metro 3 ndi mu Saladin exit 1 ndi mu Union exit 2 ndine kubania exit 2 ndi mu middle nina saloon bajeta ziada beauty saloon tusibe enviri mu buli kika kyonna ekyokubiri tusiiga enjala nze mwennyini ojja ne tukolako full package tukusiba enviri ne kolako enjala ne kukola massage ekigere n'enkikuuta byonna ovaawo kiri mulaala okitegedde ekintu ekyo so kitegeeza oddayo nga nkuwadde full package ate ku bbeeyi po so baganda bange mujje mumpagire amanya nedobozi yenze kuzola sindikyali wammwe mujje mumpagire because saagala kubasaba nenjagala mumpagire mwongo mulimo gwenkola ki ekyokubiri ntwala ebintu e Kampala tobeereyo ng'olina ebintu byagala otwala nga weetaaga omuntu agenda obitwala nze nja kubitwala fiti mbituuse bulungi Uganda bituuke nga tewali kibuze nga buli kimu kiri ku bbeeyi po ate tuseera bbeeyi yakukkaanya okitegeera so mujje mumpagire baganda ba sala kudano mbakubiyendere basabiriza no namba yengera gitekawo wansawo omuwe nayagala okutwala ebintu e Uganda oyagala kukola nviri oyagala kukola njala omusajja kugambya asangibwa wanu mwenna oba oviridemu ku Banias omufuna Union omufuna Saladin omufuna so yo musajja Kuzo Ranks nawo alina kapato mukubaja mukubi wa muziki ekyokubiri endongo njikuba ate njirina endongo njikuba nnyo performance ndi wa tabu bwoba olina kapato ko nga just joina kapate ko siserand nteka ko buteso ngai Kuzo Ranks mwana kiri kitya wagwana nja kujja nkukuba endongo goli macho oli yo no musajja gwecha sinzo okuwe kitibwa ngo omuyise kumukole kisooka obudde amukwana ategera kye bayita time ekyokubiri bwajja kumukologota kuswaza smart lyakuba oyinzo gamba nkukozeseza mu events zange eziwerera ddala nga ajja na performinga so guys katubasibule tweyanzege subscribinga likinga ku Facebook, YouTube ne TikTok. We sign out. Bigger.